Wesibe bbiri. Buterevu okyali nange Moses wamala program Wesibe bbiri ensonga zetwogerako za Simba. President Museveni oba government eno bali bajja mu bukulembeze basuubiza bannayuganda ebintu njolo oba bintu nkumu omuli obukulembeze obulungi, good governance, democracy oba democracy, okubeera obutabaamu obegwange tali mu buli bwanguzi, corruption free, kwegamba waliwo ebintu ebyenjawulo president byazzenga ayogerako. Mwaka gwali 2005 before nga tetunajja mu multi-party system, twali mu movement system. Ekibiina kimu kyekirina okubeera nga kikola kitwala eggwanga mu maaso oba obukulembeze mu maaso. Ebibuuzo bingi ebisurrounding the multi-party dispensation oba enfuga ey'ebibiina ebingi. Wetwogerera bino wandibaawo kirabika abamu nga babyogera nti kwandiba okutya olumu nti olw'ensonga nti bano bagenda kuzibula amaaso ekibiina ekiri mu bukulembeze bye kiremeddwa abantu bazibuke amaaso. Okusinziira ku the Political Parties Act oba etteeka etwala act etwala oba the Political Party Organization Act etwala bannabyabufuzi okusinga ebibiina by'obufuzi kiri very clear nti abantu bano balina okubeera nga bakkirizibwa okukola emirimu gyabwe n'ebintu ebyenjawulo. Wengende mukumulako National Resistance Movement yo wetwogerera ekoboko batandise mobilization. Akakiko k'ebyokulonda kasirise, there is nothing like police oba stopping abantu bano. Ekyongedde okulaga wandibaawo kiri kati lwatu nti ebyana n'ebyana aba NRM ekoboko simanyi oba olukusa police oba yalubawadde kyesimanyi nti oba akakiko k'ebyokulonda kabakkiriza and mobilizing on what grounds, what are they mobilizing for? Kiki kye bakola? On just call consultations, the Presidential Elections Act ne bamugano banaganibwa. Dr. Kanukiza Besije ali jinjo bakola ki this from nowhere nagamba no oyo talina kujeno. Demokrasia ddala kituufu ali on course oba tuli ku mulamba ogwennyini omutuufu gwa demokrasia. Ojja kunkubira essimu awo mu dakiika eziddako. Njagala nkweddobozi lya Kansomali Mabirizi olimaleyo oliwulirize waliwo n'ebirala byayogedde okukwatagana ku President Museveni ne mu maaso iwaja asubira mu kalulu. Then tujja kufuna solution ya FDC bo balina kye boogeddeko leero ne bagamba nti kiyinza okubeera nga mu maaso bagenda kusinkagana Prime Minister. Ensinkagana zino si gwe gusoose naye ekibuzo kiri nti bw'obanga okoze ebintu osinkaganye mwogedde mukoze ebiki nga tewali kikyuka ani aba omukyamu like Mali Mabirizi for you. Public participation yagala abantu beebuuze. Then lwaki nga byamugisha bwagenda n'abantu 15 simulabawona toyi simulabawona fire brigade simulabawona kino yatulabawona akola ki lwaki ate Besigye bwagenda ate yo party ya gas no ginyema no jakanye lwaki akwanye bwagenda ku popo bagamba kati mufune hotel nafuna hotel ile expensive so nizigenda nyingi iyo ngatalonga popo te banks no jigala no babuli obwenyu kati just bya kusiwaza nenga Museveni isibu kya inanti ayagala alagensi yo nambo ya democratic na ya atachi manyi democracy omutufu because Uganda yikaba chwa democracy chansi yonna kiteto wishayiza gamba anti fe democracy of Uganda democracy wa Uganda democracy wa wansi yonna democracy wansi yonna agamba abantu badaba inofuna level ground batuke kwa babanyire ensonga zabo neka najja kujja kulimbe walona apeti ya gas bakole nomination nga buyazongeza mu October okulona kwa January nga gwako oshege hakati mbuliro ogenda Uganda ogenda kikola koki October December ne January ogenda kola koki. And so do you expect olaba yo like mu maaso gye tulaga olaba kiki kyolaba mu maaso like amidst bino byonna ebiriwo ebyogedeke kumpi kumenya mateeka? Of course illegality ziriwo ate n'osubira kyekigenda okuvaamu. Era Museveni kola fujjo wanaba ageze okubout because nkyabala twala nogera kubout era kola fujjo akpo buli omwe emigo atekewo embeera mbu wabaddewo competition nga tebaddewo yerangirire bagende bamulayize akpo buli omwe emigo akole fujjo yagenda okukola. And two party emu mbulaminga bana yafuzi bano nti bamuyambako they are bet bamuyamba otuukiriza mission ye bachati because amidst tuli wano oli apolokize kiranganya okubuza kuba emigaso ja
ya public participation ya consultation nti Uganda muteeka mingi Uganda omugaso ogusooka okola manifesto enaatunda mu kalulu era okubanga ogijje mu bantu kwegamba oyina ogenda ekaseese obabuuza ekibaluma kati bwojja nogeneratinga n'ogikola n'ogibaddiza so si bantu basoma okufuula Kampala mu hoteri oba mu kisenge ekirungi ne bagamba bo ne balowooleza abantu ne bagasuka manifesto eba tegenda kufuna obufuzi ekisooka ekiri mu consultation oli bwakuggalya togenda kufuna manifesto tojja mmanya bantu balowooza biki tusobola bifunira Kampala obufuzi zetambudeko Uganda nambire byagiriment bwogenda ekaseese abantu bayo balina ebyabo kituufu erifulabanga yanjawulo bwogenda embaala olabanga balina ekintu kyanjawulo bwogenda eka effort pot olabanga balina ekintu kyaki kyanjawulo kati tusobola kufuna bintu byabwe oba tobakoze ekyo tobatuuseewo akati manifesto yogenda okuleeta egenda kuba aliye ensonga z'amale Mabirizi njagala owulirize bulungi nnyo ebintu bino era ndi ready n'okufuna eddoboozi eba yosayogerera ekibiina kya National Resistance Movement atunnyonnyole ekoboko biki bye bakolayo. Poliisi yabawadde olukusa era bayita mu mateeka ki akakiiko k'ebyokulonda abantu bali mu party colors bali mu kukola ki bali free. Isn't this campaigns bino zino sikwebuuza ono sikakuyege yennyini so ndowooza ne Munnayuganda osobola okubeera nga lakuweesayirawo noti 78 75 noti 239 kojja okuyita naawe ontegeeze olowooza oli mumativu oli mumativu sina kulowooza oli mumativu n'embeera nga bweri kuba mwena muwagira ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo osobola okumpa endowoozayo oli mumativu n'embeera nga bweri mu ggwanga Uganda ey'ebyobufuzi ye oba nedda ojja kubeera nga ompa endowoozayo ekya bannaffe aba Forum for Democratic Change ayogerera ekibiina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda leero avuddeyo n'ategeeza nti okumalawo embeera eno wettinga gye tulaba bano balemesebwa bano ba People Power FDC baani baagala oba basazeewo basisinkagane ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino Uganda ye Right Honorable Ndugu Ruhakana Rugunda okwongera okubeera nga battaanya ensonga zino oba okukaanya but one mugenda kubeera nga mu dialogue nga bamwogerezeganya naye omuntu gwe mwogera naye ye already akola ali ku course ali mu kutambula ate yalina okuba nga implementing nga bye mwogera so tugenda kubeera tufuna endowooza zaabwe naye nyongera okujjukiza nga ennaku z'omwezi 18 omwezi gujja kuba gwakono omwaka 2020 ojja kuba lwa mukaaga Delta TV muganda wange nnyo VJ Moon agenda kubeera nga akutuusaako VJ Moon Experience VJ Moon Experience ku Twin Tower Hotel Makerere Kavindoza eriraanye ne church ya Pastor Jackson Senyonga mutegera bulungi nnyo abanyumirwa akazanyo kali akapu song ligawo mugenda kubeera nga olunaku olwo lwennyini producer ange omalo ne VJ Moon bategeeza lokagenda okubeera nga kaggwa so tugenda kukakulaga mu ngeri ennyuvu ennyo akogerera awo nga naye omulabako kwegamba ebeera experience eri live gye tuyise VJ Moon Experience ku Twin Tower Hotel abantu bangi nnyo abaliyo Katongole omutongole oyo Honorable to be Topic Kasente Nina Rose waliwo Haina Ziza Bafana Chosen Becky ne VJ Moon yennyini ttiimu ya Delta TV yonna ali ku simu ojja kubeera nga ompa endowoozayo erinnya ne gy'osinzidde. Hello okay ojja kubeera ng'oyita mu bufunze ate otuuke ddala ku nsonga ekibuzo kiri kimu oli mumativu n'embeera nga bweri ey'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda okusinga ddala ebibiina by'obufuzi nga bwe birina okutambuzaamu emirimu gyabyo osobola okubeera owa NRM FDC Democratic Party UPC kyonna osobola okumbulira bagwe nga Munnayuganda kuba ebintu bino byonna bikolebwa nga birina kubeera nga gwalina okubeera nga oganyulwa oli mumativu era weetesetesa otya ahead mu kalulu kabona 21 kakati nno mu VJ Moon Experience gye nkutegezaako okuyingira gujja kuba mutwalo gumu n'emitwalo 2 VIP saako n'emmeeza ya mitwalo 3 naku zomwezi zijja kubeera 18 omwezi gwa 4 2020. Hello Sebo naawe bwotyo webale kulaba Sebo
Wanjisebo? Hello. Nkulira bulungi. Parachuti nakuya Museveni abirukayo. Yes sebo genda maaso. Natugenda mu kalulu kapi yali mu kumudde ensoko okwebuuza. Odikoka n'abaayo batikabeeyo. Kubanga ebintu bikolebwa biraga. Nalina kugamba nti nga bagakkiriza okugenda bagakkiriza okugenda okwebuuza ku bantu babakkiriza. Tokotebuuze nti byebikolwa ebikolebwa kati kisawa ya leero. Katugenda tusaba amasasi ag'ekyonoonyo nga bagenda gakugamba. Nze neewuunya akalulu kanabaayo mu mbeera oba akalulu ka Uganda tugambe nti kakufa kwokka. Kuba kabamu bagamba nti tugenda mu kalulu kakufa nakuwona. Naye akalulu ka Uganda kagenda kufuuka kakufa kwokka. Tugamba President Museveni ne banno mutuyambe mutubuulire obuuzi nti akalulu tekaliyo okusinga okussa abaana baffe ne baganda baffe. Embeera gye tulimu tulinga bagamba nti mwe mwekka mulina okwevuganya. Olwaleero bonna negibagenda tukkiriza babakkiriza bagende beewuze ku bantu naye abantu tebagenda batta buti. Ndaba nga kibakola bagambe nti tewali kwebuuza ku bantu akalulu tekagenda kubeerayo buli sooku kikomaawo naye embeera eriwo. Ate babize ne bakola ekintu ekyobulabe ennyo ne mu bibiina byaffe ebyopozisioni nabe ne babiyingira nebe ne babisensera. Kubanga bamaze okubisensera kwebuuza ki ekiddako. Bannayuganda tutuuze okuba nga akalulu bagenda kazira banasoge bakola ebikolwa beetabe bannayuganda bagenda mu kulonda. Ekinabakuntiisa ennyo moderator. Tubabuuze nti bannayuganda abaana abadde beteeseteekisa okulonda myaka 18 oba abazze bakugamba tebalabanga ku ntalo. Bw'obagambe olwaleero batemulabanga ku ntalo ngenda zibazaamu. Nga tugaba bagamba nti waliwo okulonda Uganda okusalirawo eggwanga lino. Naye kitegeeza okubanga abasajja ebyokulonda kirawo ddala n'okugenda okwebuuza ku bantu. Batayinziramu yokka yegenda. Nakuya Museveni musiibuzi. Okay. Linnya lyokwesa sijjedyoga naye gwe parachuti lyenfunyeko lyempandiise. Yes, ekibuzo ekikulu ky'obuzo bakalulu kituufu kanaabaayo amidst the tension n'ensonga zonna eziriwo. Hello? Hello. Sebo. Yebaleko Sebo. Naawe bale kulaba Delta TV Sebo njogerako nani era osinzidde wa Sebo. Ne Steven Yamukoma. Okay, mukulu Steven. Ndabira ddala nga batulaga wabiweerere kuba ebikolebwa bimalamu amaanyi. Era simanyi nti n'akalulu kanaabaayo. Okay. Kubanga kati weebuuza eggwanga eryayita mu kuyiwa omusaayi ne babonaabona nga bagamba baali balwanira demokrasi. Neddala twandibadde n'essaawa zino tukyali awo nga tukyabuusabuusa kanaabaayo tekaabeeyo. Kale bimalamu amaanyi naye nga Pulezidenti Museveni yandituyambye eggwanga ye yalinunula ate alemerezaayo gye yalijja. Babakkirize beebuuza buli omu okalamatire nti no baba bamuwangudde ne mu bulungi nga tebabbye mu bbe sula bulungi se. Nyanza nnyo Steven Mukono. Oza bakulembeze ensonga muziwulira abantu ebikolwa bye basinga okukwestioninga n'ekirala akalulu kanaabayo kyemali gamba amidst bino byonna ebeerawo. Yes, however bitera nnyo okubeera mu 2011 2016 akalulu ka 2016 mwena wonna abazze bagoberera ensonga bwe tuba tuyingirira omwaka bwe guti bintu bikola binnya bishapinga the political scene n'ensonga ez'ebyobufuzi oba ez'ebyokulonda bibaawo bingi nnyo. Okuyiwa omusaayi I can't even count how many people have died so far. Simanyi bulungi nnyo yes, hello? Okay, ojja kuba ompa omulala. Simanyi. Hello? Kale Sebo nawe bakulaba Delta TV. Nkusaba oba okuli ojja kubeera nga oviirako ku TV oba ogimutinge oba eddoboozi olikenereza eddala tuleme kufuna feedback. Kyemali mbaga nti bino byonna yes bibaawo of course bitera nnyo okuba mu mawanga ag'enjawulo this pressure oba tension eno ebeerawo naye ate abantu okufa ground okubeera nga teri leveled abalala bakkirizibwa abalala tebakkirizibwa kino kyongera kulaga ki nti yes president yekenye bane government bazze bakyogeranye nti demokrasiya waali naye demokrasi ki gwe tuba twogerako wanene kwebuuza of course kwebuuza bwebuuza
nga wetwogera bino nga 1.5 y'abantu abadde balina okubeera nga beetaba mu kulonda okujja 2021 wetwogerera nga tebajja kubeera mu ensonga nti bano babadde bawezezza emyaka 18 nga gibakkirizibwa okulonda naye akakiiko k'eggwanga kategeeza nti n'omuntu ate waliwo n'ajaguza amazaalibwa ku lunaku olw'okulonda so nti bano tukireke kigende kuba kyazze bwe kityo kakadde kamu. That's a big number. Now kakati no ku bukadde 17 bwe twategeddeko nti bwe bulina okubeera nga bukola ki bwetaba mu kalulu. That is 17.7 ye namba gyenina millions oba obukadde bw'abantu obulina okwetaba obukkirizibwa okulonda omwaka ogujja. Ekibuzo kiri nti bano beetegese ekimala bo abalonzi. 2 ebiina by'obufuzi yinza okubeera nga ekyebibiina tuyinza okukikendeeza ne tukifuula ekibiina ky'ebyobufuzi kyo kyetegese ekimala oba abalala balina kukwata bukwasinkasi paka. Halo sebo. Halo naawe bwotyo sebo webale kulaba Delta TV. Njogerako nani? Njogerako nani sebo? Yes sebo, genda sebo. Genda maaso sebo. Ekyo nina kukibuuza gwe ndowooza. Mukuludde bwe weeteeseteese otya gwe ng'omuntu? Okay. Nkweyanziza nnyo ssebo. Ndowooza ensonga z'abantu ab'enjawulo muziwulira. Na Kano Shaban Bantabiza ng'ono yamyuka omwogezi wa gavumenti ajja kulindako producer alina ensonga gye yayogeddeko si gwe gusoose. Waliwo yalabika Katami ng'agamba nze nina emmundu zange ntambula nazo bwe mba mwaga tutwale eyo tujja kuddayo ne tulowooza byali byakubalaata. Alina bwe yaddamu n'ayogera n'agamba nti ffe tuli wano eno nti you're talking about people power. What is people power? Ne tujja weekend oba week gye tukubye emabega sabiti gye tukubye emabega n'avaayo n'agamba nti mubeeke gavumenti ebeerewo n'emyaka oba 7 oba emeka nga kulagira ddala nti bakyaliwo. Ekibuzo kiri nti who owns or who has self entitlement on this country? Ebibuuzo bingi nnyo byakwebuuza nga of course abyanukula ateekeddwa okubeera nga alina ebyennyini ebigwanidde okubeera nga biwulirwa mu matu g'abantu. Nina akantu ke njagala okukuwa munnamateeka Mabirizi akalala owulirize nga tunagenda ku nsonga yaba Forum for Democratic Change gye batangazzaako okubeera nga basisinkana ne Ssaawa Minisita saako n'essimu zammwe nja kubeera nga nzoogerako. Katusooka tufune munnamateeka Mabirizi omulundi ogwokubiri. Obyogerera Kampala eno naye tumanyi kiri kuki yabalondo bemu. Yes. Ekyo ekimu. Ekyokubiri togenda funa funds zirwanira campaign because ekimu kuumiramu egiri mu section 3 kyo omuntu ajja fundraising omuntu akuwa sente ng'akulabyeko n'addamu amaanyi tumurufu okola ki kati without funds ogenda kutambula Uganda mu nnaku 9 ogimaleko ojja kuba weetaaga ennyonyi ojja kubeera kufacilitating abantu nebono kati ne sente tuzikoze ki tuzisonze 3 weetaaga okutuuza enkiiko eza gurupu yo era mu act mwekiri mukole strategy nti faabeera okungiri tunakola tutya wayifunakola tutya kakati Museveni wena nababikujjako kitegeeza agenda kuteeka mu kalulu ye nga alioganize kuba yalina ba RDC ba biso simanyi viso e village alina village alina ye viso gundi parish ye piso kusabu county ye giso n'aba ne diso awo naye abafula bakozi ba government ne bafuka ba enyalo then naba enyalo mu structure yona nga bakola ki nga wetambula kati kagenzemu toyina structure because omuntu kizibu okubirira abantu mu meetings ekinyuma nnyo ngana omusanga n'omugamba mwa muhindo ogamba otya nze kyabula nyizize obadde atekemu kisonga tutekemu ki then ajja kugamba nze ndaba fe kizibu kya fe bwekiti feno bwekiti fekino bwekiti
kati tofunye sente tozimbye structures then ogenda kaberamu otyagalo ne campaign ngena fukiranze ani anateekateeka wona ogenda obasinga kanswaddewo conflict njagala na bannayuganda nabo bategeze ssemateeka kyagamba okusingira ddala the Presidential Elections Act ya 2005 gyotugambye poliisi yavaayo ne tutegeeza okuyita mu mwogezi waayo nti Kyagulanyi byabadde akola biringa ebigendereddwa mu kuba okola kakuyiga campaign nti okuyita mu bantu obawuubireko okola otya mu ssemateeka Presidential Elections Act bannyonnyola batya consultation eyo interview nyivu nnyo enkya njagala otegeere Presidential Elections Act kyegamba poliisi byetugamba nti kumpi Robert Kyagulanyi Ssentamu Besigye bakuba nkuŋŋaana okwawukanako ku kiri mu POMA ne Presidential Elections Act agenda kwanukula ekibuuzo kyakutegeeze Presidential Elections Act egamba etya nga tetunagenda na ku POMA ye agitrashing actually n'agamba wano POMA terina kubeera ng'ekola ki ekolawo alambuludde ku nsonga eyo n'ategeeza ensonga ez'enjawulo z'ogenda okumanya olunaku lw'ekya it's a must watch gyenjagala olinde otegere consultation meeting enakukwatibwa etya enakubeera etya waliwo omuwendo gw'abantu ogusaanibwa ogwetaagibwa oba tewali obukwakulizo bw'embwa n'ebirala byonna poliisi byeyogerako bigwanidde okubeeramu oba tebiriimu kakati zezo nno ensonga abakubi b'amasimu lakimebayiza ddala producer ojja kumpayo nga babiri nga sinagenda ku nsonga y'aba FDC akadde kenina nkyakayinako tukakozesa mpulire ku nsonga z'abantu njanya okulira eddoboozi lyo sikkirizibwa kuteekamu ze ebirowoozo byange ino program yammwe ensonga kinjagamu esibe bbiri hallo kale taata nawe bali kulaba Delta TV wesibe bbiri njogerako naye tulabe n'enzikiriza ezajjiro ekigambo kyokozesa mu kusifunya erinnya lyo ekigambo si kibi ate tunaziyita nzikiriza jjiro zezitulumbye oteesa otya ssebo sifunye erinnya lye naye ndowooza olulimi tukozesa olwennyini olugwanidde okubeera nga n'abantu abalala basobola okubeera nga baluwuliriza halo webale kuweereza naawe bwotyo ssebo bale kulaba njogerako kuweereza kale ssebo naawe bale kulaba ng'omutuuze wa poloti ettaka n'amamba Amerika w'ekyebulenga essebo simanye empeerezaayo nyanzannyo mukulu naye ku nsonga y'eggwanga buli kimu tukikwaze Allah subhanahu wa taala yasinga okumanya buli kimu beera bulungi Allah akukuumiriza Amerika w'ekyebulenga mukulu Medical Wesa yasabye tubikwase Katonda ekyo n'ekintu nakyo kikulu tetulina kubeera nga tukyerabira halo njagala essebo nkulya bulungi ssebo genda mu maaso ssebo ayagaddeko nja kufuna abakubi babiri oba omu njagala kufuna ndowooza zammwe ku mbeera nga bweri halo ssebo nkulya bulungi ssebo kale ssebo nawe bale kulaba naye TV yo gikendeeze ani ssebo ese omukulu Hussein genda mu maaso osinziddewo ati munnange olabira ddala nti eggwanga era gyenjaga olabira ddala nti wali mu katyabaga kuba oyinza soma n'omuwa nsinzidde kazangola oyinza kugamba omuntu nti omuwadde ennaku 9 akubiremu kampeyini nga mutufu disitulikiti zennyini gwe akeera ku makya n'ozongeza obungi nga gwe wejolaba wedde okuwalaali kumpi olinga nga akuwalaali nze ndabira ddala nga ebintu byakolana byakulemeramu nti mukulu nkufunye bunye mukulu Hussein of course abatanakitegeera oba bakitegeddeko Katonya producer yajja kulindako ensonga ya abantu abenja abalina okwebuuza abalina okubeera nga basunsulwa nominations zajiddwa mwezi ogwa August ne ziteekebwa mu October kitegeeza ki kitegeeza kati campaign zabeera October November and December plus ne week 2 oba 3 week 2 3
zijja kuba 2 mu mwezi gwa January nga tunatuuka mu kulonda. Eteza kati omuntu alina emyezi 3 okutalaga district zemmanyiko okusinza ku kakiiko k'ebyokulonda 135 and plus okuyita mu division sub counties olabya ddala ng'ebbanga liyinza okubeera nga ttono naye we balina reason yaabwe era ne council Mabirizi alina ngeri gyakitangazizzaako. Briefly nja kubeera nga emboozi ya Ndugu Rahana Rugunda eya befiting nja kubeera nga njifuna lunaku lwanca okwongera ogibatangazaako tulabe oba embeera eno esobola okumalirwawo with dialogue. Abakubi b'amasimu mbeeyazizza nnyo ne producer wange Umaru asabye okwongera okujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwa 4 April omwezi ogujja omwaka guno gwennyini ujja kubeera n'olwamukaaga wali ku Twin Tower Hotel muganda wange VJ Moon n'abakozi ba Delta TV ab'enjawulo no bwogenda okubeera nga onyumirwa akazannyo ka Pusong Ligao ke tukulaga buli lwa Bande olwokubiri n'olwokusatu ndoza paka Friday. Very good. Gwe tukulaga wane n'akanyuva abakyala kabanyumira nnyo eyo gyempita ne bunga akazannyo waliwo n'abangamba nti ennaku mukawa ntono nnyo neza twandikoze kalino ne tumala ennaku ndowooza endala nga 2 mu wiiki naye lwe tugenda okukakomekkereza ofune ekisinga kyonna vidyo muno ojja kubakuwa experience gy'otalabako live ate era okanyumire ate era tukuwe n'ekipya kazannyo kike tugenda okubeera nga tuzzaako Twin Tower Hotel ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja. Takumira bankumire olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga njogerako ne Mabirizi ensonga zonna zonna tuzirambulule nsaako n'abeggayaza twatandise campaign namutaye kuba yes aba TV tetukola kakuyega oli